Off from Tel Aviv for Washington, D.C. Mu kaseera ako omukulembeze w'eggwanga erya Israel Benjamin Netanyahu yali agenda maaso n'okubeera nti asetinga off ava mu ggwanga erya Israel kibuga Tel Aviv agenda asisinkana abakulembeze ab'obuyinza munda mu ggwanga erya America kibuga Washington. I will tell my friends on both sides of the aisle that regardless who the American people choose as their next president, Israel remains America's era yavaawo nga yeewaana Benjamin Netanyahu ng'agamba kaakati ngenda mu Washington okusisinkana obukulembeze obujja Israel n'Abamerika tusigala nga tuli ba partners b'amaanyi, tusigala nga tuli ba strong allies mu kitundu kino kyonna. Mukkirize nti Abamerika ne Israel ffenna tuli wamu, bye tugenda maaso n'okubeera nti tukola bye bimu, tuli ba mukwano. Kaakati bakutwala mu bitundu ebirala nga waliyo embeera y'okwekalakaasa. Who faces anger at home. Protests over the weekend. Okwekalakaasa kwatandika mu bitundu by'ensi ebyenjawulo. Calling on him not to fly out without agreeing a ceasefire deal. Era ne bagamba nti abamu ku abo munda mu ggwanga erya Isirayiri batandika okubeera nti munnange balemesa omukulembeze waabwe Benjamin Netanyahu nga bagamba tateekwa kubeera nti aflyinga out nga tebamaze kukkiriza ku ceasefire ku kigenda maaso mu luwannanda Gaza. The Israeli hostages returned. Era nga bano abaali beekalakasa mu kiseera ekyo akazito ke baali batadde ku mukulembeze w'eggwanga erya Isirayiri Benjamin Netanyahu nga bagamba asooka akomyewo abo abawambe nga bamaze okugenda mu ceasefire. Aba Hamas basobole okuwaayo abo abantu baabwe ababawambibwako nga bagamba twagala abantu baffe abaatwalibwa tofuluma ggwanga nga tonnagenda mu ceasefire na Hamas kutuddiza abantu baffe tojja bafuna mu mundu. Today the military announced the deaths of 2 more in Gaza. Talks are taking place, but progress is painfully slow. Back in Khan Yunis, Palestinian anger is at times directed. Ne bakuza mu kitundu ekya Khan Yunis obusungu n'enjala eyabo abawangalira mu kitundu ekya Khan Yunis Abapalestina munnange bye bibunye ku maaso gaabwe, embeera y'ennyiike okwaziirana byonna tebalina mmere, enjala ebaluma buli kaseera baba mu dduka from one place to the other. At Hamas too. But it's Israeli bombs. Egyo emiranga gy'owulira kati awo tuli mu luwannanda lw'e Gaza Khan Yunis bakozizzaayo. They're fleeing from. And who can tell Gaza's children when their suffering will end? N'abuuza nti ani ayinza okubuulira bano abaana abawangalira mu luwannanda lw'e Gaza ddi okubonaabona lwe kugenda okubeera nti munnange kuggwa yembeera eyo eri Gaza. Kakati twogera bino ogwowuliriza olunaku olwaleero obulumbaganyi bwongedde okubeera nti bukolebwa amagye ag'eggwanga erya Isirayiri mu luwannanda olw'e Gaza. This is Mpulidde Kamenya, tusimbula tugende ku kibaddeyo olunaku olwaleero. Emirambo leero giyitiridde, ennyumba nnyingi zookeddwa, ate mu kitundu ekya West Bank nawo waliyo abavubuka ab'enjawulo ba settlers ab'eggwanga erya Isirayiri balumbye amaka g'Abapalestina abawerako ne bagateekera omuliro. Musa mukatonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo 107.9 kikumi mu musanvu akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Njagala kutwala butereevu mu luwannanda lw'e Gaza eby'e Togo ne Kenya tugenda kubiraba oluvannyuma naye ekigenda mu maaso sayidi awo. Israel bombards Gaza city after ordering Palestinians to flee. Eviction orders zezasoose okubeera nti zifulumizibwa amagye g'eggwanga erya Isirayiri nga bagamba abantu bonna abawangalira mu luwannanda lw'e Gaza kyekiseera muve mu kitundu kino mugende mu bitundu ebirala, wano tubagobyewo essaawa yonna bombardment zigenda kutandika. Eviction orders zino zaatandikira ddala olunaku lwali lwa mukaaga nga bagamba abantu abawangalira mambuka g'eggwanga erya Palestine luwannanda lw'e Gaza nga bagamba please mudduke muveewo ng'obudde bukyali kubanga ekijja kigenda kubeera kizibu nnyo. Webukeredde amakyago olunaku olwaleero nga amagye g'eggwanga erya Isirayiri balonkinze ennyonyi mu bbanga ezikoze obulumbaganyi obw'enjawulo mu mambuka aga Gaza City.
ebizimbe bingi ne bigenda maaso n'okubeera nti byonoonebwa oluvannyuma olwa forced evacuation threats ezagenze maaso n'okubeera nti munnange zifulumizibwa. Kaakati bagamba nti still ng'ebyo byonna bigenda maaso ne ground assault egenze maaso n'okubeera nti yeeyongera. Amagye g'eggwanga erya Israel ku ground weegali mu kitundu kino eky'Gaza, ate ne waggulu mu bwengula ennyonyi zikuba ebizimbe okamala obukamazi nga bagezaako okufoosinga abantu ab'enjawulo okudduka nga boolekera ebitundu eby'omu Maserengeta. Kyokka nga ne mu Maserengeta naye waliyo ate obulumbaganyi. Kati bannansi ab'oluwannando lw'e Gaza ne basigala munnange nga bali trapped in the middle of the strikes. Ennyonyi zigenda maaso n'okubeera nti zikuba tebamanyiwa waakuddukira. Njogera bino gw'obiwuliriza leero abantu 48 beezaabwe zivuunikiddwa okuviira ddala obudde bwe bwakedde ku makya. Abantu 48 be bagenze maaso n'okubeera nti munnange battibwa, ate abantu abalala bayitirivu nnyo abatanaba kubeera nti bategeerekeka omuwendo bo ebisago bafunye bingi nnyo. Magulu gakutuse, migongo gikutuse, emitwe gyabiziddwa kw'ossa n'emikono okubeera nti munnange gikutukako, n'abamu okufuna ebisago eby'enjawulo olw'obulumbaganyi obwo. Asimatuka obulumbaganyi obukoosi abalina kuddusibwa mu ddwaliro, kyokka n'amalwaliro ag'enjawulo nago gagenze maaso n'okubeera nti galumbibwa nga eddwaliro erya Al-Aqsa Martyrs Hospital mu kitundu ekimanyiddwa nga Deir el-Bara mu ggwanga erya Palestine. Kaakati nga sinaba kutwala ku kikoleddwa olunaku lwaleero, tusooke tugabaneko alipoota efulumiziddwa Gaza Health Ministry eraga ebyo ebikoleddwa olunaku olwaleero amagye g'eggwanga erya Israel bwe biteeka omuwendo gw'abo abaakafa mu luwannando lw'e Gaza n'abo abakoseddwa. Nagamba buli lunaku ngenda kubeera nti nkuwa updates bantu bameka abafudde. In fact kati ngenda tandika ng'okurecordinga figures nga nzikuterekera nkugambe nti olunaku olw'eggulo twabadde ne figa ey'abafudde e Gaza ng'eyimiridde bweti. Olunaku olwaleero figa eyimiridde bweti kisobole okuwa ekifaananyi ekituufu ku bantu bameka abafa mu luwannanda lw'e Gaza buli lunaku. Kaakati gwagoberera programu ya mpulidde kamenya olunaku olwaleero recordinga figa eno enkya ngenda kudda nkuwe figa ey'abo abaana babafudde. Olunaku olwaleero bukyanga obulumbaganyi butandika ng'ennaku z'omwezi 7 Oktoba 2023 Gaza yakafiirwa abantu 5,653 figa giwandiike 5,653. Kati bw'omala okuwandiika figa eyo then owandiike ne figa ey'abo abakoseddwa. For now figa esitandinga ku 13,342 abafunye ebisago mu bulumbaganyi bw'eggwanga erya Israel ku ggwanga erya Palestine naddala ku luwannanda lw'e Gaza. Figo giwandiise 5,653 today, ate ng'obudde tebunnaziba kweyongeddeko figa y'abantu 48 okuva ku makya be bawezezza omuwendo ogwo. Abakoseddwa 13,342. Kaakati nga bakulaga ng'ovudde ku ndagaano eyasayiningibwa mwezi ogwa January nga 19 wetuukidde leero, in fact okuva nga 18 March paka olunaku olwaleero, kitegeeza nti abantu 623 be bafudde e Gaza. Abantu 623 Abapalestina be bafudde. Abatwaliddwa mu malwaliro nga taasibewo taasolewo yali ku mimwa bali 2,161. Ate nga figa eyo bagikuwa bagamba already tebannakola clean up eya Gaza, nti wasobola okubeerawo nga waliwo figa ennene ddala ey'abantu abaali trapped mu bizimbe ebyakubwa, abakyali wansi mu birobos, abatannaba kuggyibwayo mu bifunfugu ebyabagwera, nga bwe banatuuka okubajjayo bagenda kugjayo skeleton nga baafa dda tosobola bategeera. Nakyo kisoboka. Kakati bagamba ekibuga kikyuma ebitagambika. Okukyuma kitegeeza ki?
mirambo egy'abantu ekyanaba kubeera nti munnange gijjibwayo. Ebifaananyi kati ebibunye emikutu egy'amawulire naddala omukutu ogwa Al Jazeera bakulaga ab'eŋŋanda ez'abo abafudde nga bagenda maaso n'okubeera nti batema omulango ogw'omwanguka olw'ekyo ekituuse ku bannaabwe olunaku olwaleero. Wabaddewo akacyankalano ku Al Aqsa Hospital oluvannyuma lw'obulumbaganyi obw'eggwanga lya Israel okukolebwa. Kyebakubye enkyukwe abadde bajjanjaba abantu baabwe. Okeera ku makya eddwaliro eryo ne lirumbibwa. Era abamu ku abo abagenze maaso n'okubeera nti basangibwa obulumbaganyi buno babadde balina okubeera nti badduka emisinde bayingire tentisi zaabwe ezirinaanye eddwaliro eryo okutaasa obulamu bwabwe. Nga balaba eddwaliro likubwa lisaanawo. Jjukira Omuyisirayiri ebimu ku ebyo byabadde agenda maaso n'okubeera nti avumirira eggwanga erya nti tujjukira bulungi ly'eddwaliro eryalumbibwa erimanyiddwa nga Soroko Hospital mu ggwanga erya Isirayiri, naye baamujjukiza nti mu Gaza okubye kumpi amalwariro gonna okugamalawo. Kaakati era mu bulumbaganyi bwakoze obukoosi n'eddwaliro lirumbiddwa. Amayumba g'abantu mangi era bwe tukira ate mu bitundu biri ebya Southern Gaza agagenze maaso n'okubeera nti munnange gakubwa ne gasaanirawo ddala. Era nga bagamba nti ekigenda maaso kusaanyizaawo ddala bizimbe Gaza afuukenga bw'olaba eddungu ng'oyimirira eno n'olengera eri nga tewali kizimbe kyonna kiyimiridde. Ze targets ezigenda maaso kati mu kitundu ekyo. Abantu basengulwa kifuba ddembe era ebipapula ebisengula abantu ekifuba ddembe byayisiddwa olunaku olw'eggulo. N'olunaku olwaleero bugenza okukya ku makya ng'era ebipapula byebimu byebisuulibwa nga bagamba kyekiseera muveewo kubanga wagenda kubeerawo new ground invasion esuubirwa ebbanga lyonna amagye g'eggwanga erya Isirayiri ag'oku ttaka gagenda kubeera nti gayingira oluwannanda olw'e Gaza gongera okubeera nti munnange gakolera ddala omulimu oguliŋŋanga ogusembayo ku bannansi b'eggwanga erya Palestine nga babagamba kaakati kyekiseera mudduke mwamuke ebitundu ebyo abasobola okubeera nti mudduka kubanga essaawa yonna obulumbaganyi bugenda kubeera nti munnange bujja. Ku Al Aqsa Matters Hospital eddwaliro libaddemu abantu bameka abakoseddwa ku sayiti awo wennyini we bakubidde eddwaliro n'ebimu ebikwata ku ddwaliro lino byenkomawo nabyo mu ddakiika ezigoberera. Tukyali mu luwannanda olw'e Gaza okwetegereza embeera nga bweri. Bakulaga ab'eŋŋanda kutte essuuka erimu omulambo gw'omuntu we, essuuka yonna ng'etubye omusaayi. Kwe kubonaabona n'ennaku abantu abo gye bakyalabye. Byonna byonna nga bigenda mu maaso, omukulembeze wa ggwanga lya America Donald Trump agamba ali mu kukola ku nsonga za ceasefire okuyimiriza ebigenda mu maaso wakati wa Isirayiri n'eggwanga erya Palestine n'okusingira ddala oluwannanda olw'e Gaza. Oli yambozizza ekibuuzo n'aŋŋamba aba Hamasi bo bali ludda wanga tebakyalwana. Tukomawo byonna obitegeere. Owedduuka maama agambye muweeyo pembe. Wabula pembe buto wa pembe, sabuni wa pembe star oba eŋŋano ya pembe high quality flour. Anti byonna mbirina ebintu bya pembe biri ku mutindo gwa waggulu nnyo. Kyakati bw'ozikandisa eŋŋano ya pembe n'osikisa pembe oil ate ng'oyina n'ebintu n'obyozesa pembe star soap obeera naawe pembe tobuzaabuzibwa. Buuza pembe oil, pembe star soap oba pembe high quality flour. Eŋŋano ya pembe bisangibwa mu maduuka ne supermarkets zonna mu ggwanga ate ng'akabeeyi kalungi nnyo. Mpazi maama yakutumya eki? Butto wa pembe. Buli muntu kimukwatako okuyiga okusoma Quran, okugifumiitirizaako n'okugitegeera. Kati ku PAL FM buli lwa Monday okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ez'okumakya tukusaba okululidde puroguramu naawe osobola okusoma Quran mwogenda okuyigira butemu basoma Quran otandika otya okusoma Quran, mateeka ki agafuga omusomi wa Quran na buli kimu kyonna kye wandyetaaza okutegeera ku kusoma ekitabo kya Allah. Lw'owulira nga basoma Quran nkusaba teekayo akadde owulirize. Okusoma Quran kya bbeeyi era omuntu agimanyi abeera mwesiimu kuno ku nsi ne ku akhira. Omuntu asoma Quran
alinza atya okwewala okukola ensobi ng'ali mu kugisoma. Kati yiga okusoma Quran mu programu nawe osobola okusoma Quran buli lwa Monday sawa 11 paka sawa 12 ez'okumakya ng'ekutuusibwako Twahira Islamic Center Online School. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kwita okonektinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku coke si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abakakufolowinga ne bali abakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye coke wammwe? Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuso oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza ebyamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka, ate okubijja e Mombasa okutuuka e Kampala mu nnaku 3. Oyagala kuleeta container namba oba oyagala kugatta ne banno kye bayita groupage, byonna babikola. Osobola okuweereza ne ssente eri ba suppliers e China ng'oyita mu ba Ship With Us nga kino bakikolera ku bwereere. Bakuyambako n'okufunira ba supplier abatuufu okuva e China wamu n'okulambuza obutale mu China ate nga bakola ne clearing and forwarding. Basangibwa ku Master Plaza level 2 room number S13 ku Bombo Road okulina na Equatorial Hotel. Okumanya ebisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu 46 16 9 oba ku address ye China ku +861 3 6 82 5 75. There's nothing that beats driving your car and knowing you will get to your destination safe and sound. That's why I go to City Tires. At City Tires, they make sure that I enjoy driving my car by providing the best quality tires and service available on the market today. City Tires is also the authorized distributor for Pirelli, Kumho, and MRF tires. They also provide computerized wheel balancing, wheel alignment, and so much more using the latest equipment. City Tires, keeping you safe on the road. Owange, oli otya leero? Ndi bulungi. Twetegekera nnaku nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere. Lowooza ku bulamu bw'abantu. Tulowooza oggula obuwunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati. Era amagezi genkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers. Supreme Flour agira mu buwunga obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Supreme Flour akolebwa aba Mandela Millers e Busega ku roundabout Masaka Road. Obubenje obusinga ku kkubo buleetebwa mipiira naddala ku biseera by'enkuba. Kati vuga ng'oli safe ne SMK Tires bakuleetedde emipiira emiwangaazi egy'emmotoka ennene n'entono gamba ng'egya Pirelli, Firestone, Bridgestone, Gitti Radio, Yokohama, Goodyear, MRF ne Dunlop Tires. Gyonna mipiira miwangaazi tugikuleetedde ku SMK Tires. Tusange ku Bombo Road opposite ne Rubis Petrol Station oba tusange Ntinda ku Shell Petrol Station ne bwe bajja ku Rubis Petrol Station oba tukubireko ku 0700 78 41 oba ku 0772 5 76 38. Ku lw'ebika by'emipiira gy'emmotoka eby'enjawulo tubuze emmotoka valves, ordinary and sport rims eza trucks n'emmotoka entono ate mu buli kika okuva mu nsi ez'enjawulo. SMK Tires. Tunyumye kumanya gwani erinnya lyo nga we bali kwita okonektinga mwana ng'eringa password ya wifi ey'obulamu bwo. Kati nno share coke ekomyewo gwe ne bagayibo musobola okwefunira coke ng'aliko amannya gammwe. Erinnya ly'okuba ku coke si linnya bunya wabula vibe y'amannya gye musobola okukwatanga hashtag ne mugibunyisa emitimbagano koso taginga bakyalibo ne bagaya abakakufolowinga ne bali abakufolowinga edda awo n'olyoka obabuuza ekibuuzo semabuuzo. Abayi ani gwe munaagabana naye coke wammwe?
ku 107 katonyeze mwenda ye Part of Africa Radio ekkula ly'omuntu wa bulijjo atuni mu program ya MPULIDDE KAMENYA tusiba ku bannafa ba Coca-Cola akanyugu go bulungi genda okafune okemise ate kagenda kugirako erinnya lyo beera ng'okagabana ne mukwano go akulinaanye ate twongera okunyweza obwa Seruganda nga tulwamu ne Coca-Cola share Coke and feel good ate bannaffe abateeka mu sente abalala be ba Apple Skills Institute ettendekero lisangibwa wali eri ku Old Kampala ku Tagi Hotel wogenda okubasanga we basinzira okubeera nti babangula omwana w'eggwanga ku masomo gonna agakwatagana n'ebyamawulire oyagala kusoma ki radio presentation TV presentation TV production radio production camera operation video editing photography byonna ogenda kubeera nti obiyiga oyagala kusoma catering and bakery byonna ogenda kubeera nti munango bifuna bulungi ddala wamala P7 senior 4 senior ya mukaaga leka kupuma mwana wo busiru omugambe endaba n'ebyokusoma byakulema mwana gwe wansala nedda asobola okubeera nga ebyomukirasi biri tabitegeera bulungi ebya physics semanya chemistry biology mathematics nga tabitegeera naye ate nga bw'onoomukwasa munnange ekyuma kikalimagezi computer nga akitegeera bulungi nnyo n'okukitaganjula n'okusinga oyo akola mathematics okukamala obanga bw'onoomukwasa kamera okubeera nti azoominga ebifaananyi zoom in zoom out capture n'ebirala ng'ajja kubeera nti abikola bulungi nnyo nabwe kityo tomu underestimating nga mutwale wali ku Apple Skills Institute babeere nti munnange ate bamusomesa amasomo gonna gakwatagana n'ebyama ulire ajja kufuuka ate omuntu ow'omugaso asobola n'okutandika ekitongole n'abeera ate nga yagabira bano abasomye emirimu abalala nabwe kityo omwana tomala mu maanyi mutwale ayige Apple Skills Institute bagamba nti ebisale bisoboka eri buli muzadde ate nga bagamba nti balina abasomesa abakugu abaana babasomesa 90% practical asoma akwatako ku buli kimu omanyi bw'osoma ng'okwatako oyiga bingi okusinga ono abiwandiika obuwandiisi kakati kamera eyina kino ne bakusomesa kakati studio ebaamu kino na kino ng'abiwulira buwulizi tabirabanga nako n'okubikwatako tabikwatako bali bagenda asoma akwatako buli kye bamulaga nga asobola okukikwatako era n'alaba ne bwe kikola kyekyenjawulo ekiri ku Apple Skills Institute nabwe kitwalayo omwana asome ng'okuba ku nnamba eya 0754 225 0754 225 ojja kubeera nti obafuna bulungi ddala ennamba nyangu nnyo eri 0754 200 500 0754 225 ye Apple Skills Institute omwana w'eggwanga abeere nti munnanga asoma njagala okwanjulira ne bannaffe aba Nsambya Furniture Center bagamba nti bakuleetedde ebibajje eby'omulembe oyagala ebibajje bya mu nnyumba otunule mu ddiiro lyo naawe kasimayiro kajja ogambe kituufu nagula ebikola meeza mweri sideboard mweri entebe za mulembe bw'oyingira eri mu kisenge ekitanda muzuuli saana bakolera ebitanda entebe dining tables awamu ne wooden doors enzigi ezo eziyingira mu kisenge ezo nga lugumu oluggi nga lugumu omubbi alukoonako nadda emabega n'alutetenkanya ne bigaana paka bw'omukwata olwo osobola oduteekawo ng'akakodyo ng'akatego oluggi olwo lw'oguze mu ba Nsambya Furniture Center n'ogaaka nduteekeko kuno ajje ng'amantala alutuukeko nja mukwata asumulula luggi saawa nnya nga lumutawaanya kati bakugamba genda ofune enzigi zaabwe ez'omulembe Nsambya Furniture Center bakuwa ne transport waabwereere kasita obagulako ebintu byabwe mu bungi bagenda kuwa transport waabwereere bakubire ku 075 216 075 216 be bannafe aba Nsambya Furniture Center Fidaus Hijja and Umrah Services bagamba gwe nayagala okugenda okola emikolo egya umrah ey'omwezi ogw'omunaana awamu ne December genda obeere nti otambula nabo bagenda kulambuza ku bbeeyi ensaamusaamu bagenda kulambuza ebifo byonna eby'enkizo bagenda kusuza ng'omukungu mu ngeri eri comfortable bulungi bwe bamala okukozesa emikolo egya umrah bagenda kulambuza ebibuga eby'enjawulo weekwate Fidaus Hijja and Umrah Services wali eri ennakasiro okulinana Steel and Tube ate balina obukugu mu kulabirira abakadde abateesobola bulungi na buli muntu yenna Fidaus Hijja and Umrah Services be bokka bagenda okuwuliza nti ddala kituufu okoze umrah bakubire ku namba ya 0703 889 823 0703 889 823
beba Feed House Hijja and Umura Services. Kakati gwe wenna osobola okubeera awo ng'okekejja na bukekejjanyi ogamba bannange obulwadde nga bunsusseeko ogenze onywedde buli kika kya ddagala bagambe nywa ku luwoko nywa ku mululuuza simanya biki simanya n'aba mubiri n'ebirala byonna biganya okukola obulumi buganya okubeera nti buggwawo nkuzigirira Uganda Joint Herbal Research Clinic. Ono Professor Dr. Katumba Hussein yabakulembera kafulu mu kunoonyereza ku ndwadde ez'enjawulo ajjanjabya abantu okumala emyaka miyitirivu nnyo kwekikwatagana n'eddagala lino erya herbal amanyi kyakola. Dr. Katumba Hussein kakati akugamba gwe wenna akooye okubeera nti otawaanyizibwa ekirwadde nga kituuse n'okukwavuwaza buli woogenda nywa ku lino kati oteryakoze gezaako lino ate oteryakoze gezaako lino kwegamba nga akufudde eggeserezo lya ddagala agamba abo badduke genda mu Uganda Joint Herbal Research Clinic. Eddagala lye bakuwa liba linoonyerezeddwako era nga liwonya ekyo ekirwadde si kufuula ggeserezo lya ddagala otuuka okubeera nti olwala ensigo lwaki wanywa eddagala lyotategeera bulungi nga n'alikuwadde talitegeera. Kati genda mu ba Uganda Joint Herbal Research Clinic bagamba basangibwa wali ku lw'ebusaabala bakuleetedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'okusaba kwammwe mubadde mumubanja ebbanga lyonna nti dokita lwaki totegekerayooko olusiisira nga tukoye okubeera nti tutawaanyizibwa abatatuwa ddagala toofu. Kakati Dr. Katumba Hussein akugamba nti omulanga gwammwe gwaddiddwamu oluvannyuma lw'okusaba kwammwe. Professor Dr. Katumba Hussein jjajja wa habo mu Uganda owa Uganda Joint Herbal Research Clinic ku lw'ebusaabala akutegekedde olusiisira lw'ebyobulamu olw'omulundi ogw'13 lwatuumitwa egobeka endwadde nga tukozesa obutonde. Olusiisira luno lugenda kubeera lwa nnaku 2 ku lw'omukaaga nga 26 ogw'omusanvu 2025 n'ennaku z'omwezi 27 ogw'omusanvu 2025 lujja kubeera lunaku lwa Saturday and Sunday. Wali eri ku ddwaliro lye ku lw'ebusaabala wagenda okubasanga weewandiise kati n'omutwalo gumu gwokka then ku lunaku luli genda n'emitwalo gye5 akujjanjabe buli kirwadde kyonna ekikumazeeko emirembe. Kakati akugamba endwadde ezisinga okubeera nti zitawaanya abantu era zaalinamu obukugu zajjanjabira ddala n'agamba kati eyo ewedde emaze okubeera nti ekuvaako genda okole emirimu gyo. Gwe wenna asanyalala buli kaseera ofuna ebbugumu mu mubiri ne wansi w'ebigere n'owulira nga ebigere bikumya omuliro byokya gwalina ekifu ku maaso ng'okubwa ne kamunguluze buli kaseera. Ekirwadde ekya sukaali kikumazeeko emirembe buli kaseera weekubye empiso za sukaali aganye okukka tabalansinga gende wa Dr. Katumba Hussein agenda kuwa eddagala otereere ku kirwadde ekya sukaali obeerewo sukaali ng'omuyina naye nga takukosa. Ekirwadde ekya pressure agenda kuyambira ddala omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto ne lwepika bwe luti baga abadde kiyafunye ssente wayita eddakiika 2 ne luggwako nga lubye gaasi. Kakati agamba buli olubuto bwe lwepika ne lubeera nga luvaamu ne gaasi nga luzimba gaasi yekka oteekwa okubeera nga olina ekizibu ekinene ddala kibaaki ebiseera ebisinga zibeera alusaze ezikuleetera n'okulumwa wansi w'akameeme olina amabwa mu lubuto ago nga bw'olya ekyokulya ndidde matooke n'owulira obulumi. Dr. Katumba Hussein agamba omukisa guno gukozese ogenda akujjanjaba endwadde eyo eya alusaze n'akugamba nti naawe alumwa mu ndira olina infections buli bw'ogenda mu ddwaliro bakuggyako ssente za infection naye nga tewona genda yakkoleko ewone. Abaami abaagazibwa prostate abalindi kusanamu abalina endwadde ez'abakadde mugende muwewandiise abawe eddagala mujjanjabwe mu lusiisira lw'ebyobulamu ne Dr. Katumba Hussein. Okumanya ebisingawo ng'oyagala okwewandiisa ogende mu lusiisira luno jjanjabwe ate era owone bakubire ku nnamba ya 0772 32 7111 0772 32 7111 oba ku 0752 32 7111 0752 32 7111 ye Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic 0752 32 7111 0752 32 7111 weewandiise omubuuze ndi namba mmeka akuwa ennamba y'okwogenda okujjanjabwa nga 26 ogw'omusanvu n'27 ogw'omusanvu ogenda obeere nti ojjanjabwa endwadde zonna ezikumazeeko emirembe. Tuddeyo Gaza. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has
underground tunnels and basements, but they sure know how PAL to torture. FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is PAL FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo ye 17 PAL FM. Okusinziira ku b'obuyinza mu ggwanga erya Palestine. Bavuddeyo ne bategeeza nti kino ekikoleddwa eggwanga erya Israel olunaku olwaleero okuba eddwaliro erya Al-Aqsa Matters Hospital mu Central Gaza. Kino kikolwa kya kugezaako kukkakkanya bya bulamu na kusuulira ddala health system eya Palestine. Okusinziira ku kitongole eky'ebyobulamu eky'e Gaza, bagamba nti warplanes bombed a tent for the displaced inside the walls of Al-Aqsa Matters Hospital, resulting in injuries at the site of the bombing, material damage, and directly threatening the lives of dozens of patients. Abantu nga bagenda maaso n'okubeera nti bajjanjabwa, ennyonyi ne zijja ku ddwaliro ne bakuba tenti ezirinaanye eddwaliro. Abantu bangi ne bafiirwa obulamu bwabwe. Abalwadde abadde mu ddwaliro abamu ne batuuka n'emitima pressure okulinnya. Bikira omulwadde ali ku kitanda, ekintu ne kimukanga ng'awulira nti wabweru bulumbaganyi bwe bugenda maaso n'okubeera nti bukolebwa. Kye kibaddewo. Era bangi ku balwadde embeera yaabwe yeeyongedde okubeerera ddala embi. Kaakati guno mulundi gwa 12 nga eddwaliro lino erya Al-Aqsa Matters Hospital lirumbibwa bukyanga obulumbaganyi butandika ku ggwanga erya Palestine mu mwaka ogwa 2023 mulundi gwa 12 ng'eddwaliro lino balirumbagana. Okusinziira munnange ku b'obuyinza, bavuddeyo ne bagamba nti they hold the Israel occupation along with US administration and complicit countries fully responsible for these systematic crimes, which are part of a clear policy to destroy the health infrastructure. Byonna byonna bigenda maaso n'okubeera nti bikolebwa. Abanene mu luwannando lw'e Gaza bagamba kati kino tukiteeka ku ggwanga erya Isirayiri, tukiteeka ku basajja Abamerika n'amawanga gonna agawagira eggwanga erya Isirayiri, kubanga ekikolebwa amawanga gano gandibadde gaavaayo dda ne babaako bye bafulumya ne bagamba Omuyisirayiri please stop. Naye balemeddwa okubeera nti munnange musajja we bamuyimiriza. Kati agamba buli ekikolebwa eggwanga erya Isirayiri, Amerika evunaanyizibwa n'amawanga gonna ag'omukago gagenda maaso n'okubeera nti munnange gavunaanyizibwa kyenkanyi ku ekyo kiba kigenze maaso n'okubeera nti munnange kikolebwa. Tebakomye bukomi genda maaso n'okubeera nti bakuba eddwaliro eryo, wabula amayumba g'abantu mangi nga bwe mutegeezeza gakubiddwa. Ennyonyi ezeyambisiddwa zikubye amasomero gabaddaana ne gagenda maaso n'okubeera nti munnange gasaanawo, n'amayumba ag'enjawulo ne bagaleka nga gonna gafuuse bifulukwa. Era okusinziira ku bantu abawangalira e Gaza bagamba kino batandise okubeera nti bakimanyiira. Explosions never stopped. They bombed schools, homes. It felt like earthquakes. Musajja mukulu wa myaka 6 yabadde alombojjera ab'amawulire n'abagamba bukyanga bano baddamu okubeera nti balumba oluwannanda lw'e Gaza tewabangawo mbeera yonna yakuyimirizaamu mu kulwana. Buli kadde tuwulira ebibwatuka n'olunaku olwaliro bwe kibadde, amalwariro gakubiddwa, amasomero gakubiddwa, amayumba g'abantu gakubiddwa, era nga kiwulikikanga musisi yagenda maaso n'okubeera nti ayuuguma, kumbe bulumbaganyi obutwala obulamu bw'abantu. Musajja ayina abaana bali 5 asangiddwa mu kibuga eky'e Gaza. N'agamba byonna bye basuubira bawulira essuubi erigenda maaso n'okubeera nti libaweebwa eggwanga erya Amerika nga babagamba ceasefire is near. Okusiriikiriza okulwana kuli kumpi. Omuntu abadde tannafa n'awulira nti ayina essuubi nti enkya bayinza okulangira ceasefire ne tuwona, naye agenda okulaba ng'olwenkya lutuuse ceasefire egaanye okutuuka.
kati sizifaya mu butatuuka essuubi ne likeewa agenda olaba okulumbaganye buzze munne gwe yalabyeko olunaku lweggulo ne banyumya ne beewa essuubi nti osanga olutalo lunaggwa ne basigala nga balamu ne bamaliriza nga naye bamusse nga sizifaya tetuuse.